Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Gwomulungi agenda maaso okubeera ng'ongoberera Beyond the Newsroom. Ekituufu kiri nti mu Uganda oba oliawo osaanye weefeeko wekka ng'abakulembeze baffe be tubadde tulinamu essuubi tebakyatulinamu bo ssuubi batwetaaga mu kaseera ka kulonda. Balamu Barugahale ono nno asekeredde abavubuka abeekalakaasa n'agamba newankubadde kuba ku practicinga ddembe lyabwe naye abavubuka baasukka oba oliawo we balina okubeera nga bakoma. Kati nno ono kwoteeka musajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Bukuru nkugambye tamulekedde mirembe yadde akamu n'akeddagala. Kakati musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Mbidde ate nno naye alina byagenze mu maaso n'okubeera nga oba ayogera. Kale byonna ngenda maaso n'okubeera nga mbikuwa wabula Frank Gashumba era si musanyufu na gavumenti yakuno agambye Museveni bwe biba ebintu bikulemye at least bigabe omulala bikwatemuko tulabe enkyukakyuka mu ggwanga. Kakati ate ng'akulira abasuubuzi mu kibuga Kampala oba tugiyite futa avuddeyo ne bategeeza nti bo olunaku olw'enkya bagenda mu maaso n'okubeera nga beekalakaasa era si baakugenda mu maaso nakubeera nga balindirira omukulembeze w'eggwanga yagenze mu maaso n'okubeera nga asazaamu ensisinkano yaabwe gye yali ateeseteese okubayo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno. Ebisingakaawo byonna mbikuleetedde wabula nkusaba vidiyo eno sooka ogimpeere like etambulire ddala etuuka ate kwoyo yandiyagadde ogenda mu maaso n'okubeera nga agifuna. Nkusaba nno subscribing ate gwe yasubscribing edda nkwebaza bwebaza bambi konawo kagambo subscribe then ogende wali eri ku kade okooneko okajje mu personalize oteekemu all of nenga notification ku video zonna ze tugenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo tuteekayo gwagenda mu maaso n'okubeera nga ogoberera omukutu guno. Kakati nkusaba onzikirize ate tutandikire wano eno ku bigambo bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Balamu Barugahale. We lost proper 3 years of participating in protest, which I thought were my fundamental rights. Young people have a right to participate. It's a fundamental and constitutional right. But if guided by the person in power, the leader of a nation, that intelligence has briefed me that the intention of the protest is not corruption alone, that there is an element of change of power, change of government. So I hereby inform you, do not cross the line of fire. It will be sad and bad of me. Ebigambo bya Balamu obiwulidde naye mu nsi muno ndowooza tulina kwefaako feka abakulembeze baffe batuvaamu eddajjukira nti ono nno ye minisita w'abavubuka w'ensonga z'abavubuka n'abaana musajja mukulu ono Balamu Barugahale. Kakati nno njagala okubeera nga nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe musomi w'edduwa agenda okubeera nga akuyamba ebizibu by'olina mukubireko ku ssimu esembe y'okubinemu ku screen ajagera maaso n'okubeera nga akuyamba akusomere edduwa ate era nga ajjanjaba nga akozesa Qur'ani najja genda maaso n'okubeera nga oba oliawo akukolako bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati nzikiriza ate tugende mu maaso n'okubeera nga nkutegeeza nti gweyagala olanga naffe simu zaffe weziriawo ku screen tukubireko ate tugende mu maaso n'okubeera nga tulanga business yo butereevu nnyo nnyini ddala. Mu ngeri y'emu kakati nno gubadde gukyali bwe guti then musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba avuddeyo n'ategeeza President Museveni nti owaayi vaayo resigning gavumenti eggwanga likulemye kubanga tokyalina ky'ogendagenda maaso na kubeera nga oba oliawo otereeza. We don't want the president to speak about corruption. We want him to act. Period. We want him to act. Someone is caught stealing taxpayers' money. Let that person serve a life sentence in a prison. Kakati yenno musajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Mukulu avuddeyo n'ategeeza nti ekituufu kiri nti eno generation tejja soboka olw'ensonga terina ggwanga terina ddiini terina kyerina wabula guno omulembe oguzze ku luno okubeera nga gununula eddembe lyagwo
guzze mu malirivu era ono asindise obubaka eri abakulembeze nga bagamba nti oba oliawo mwetereze. Generation eno terina ddiini. Nouvelle generation impya, generation Z terina ddiini, terina ggwanga. Bw'oyogera ku ggwanga, generation eno empya terina ggwanga, tebalina lulimi lwe bamanyi. Oluganda talumanyi, oluzungu talumanyi, oluswahili talumanyi, zonna ennimi tazimanyi, ennyambala yaabwe tetegerekeka. Kakati nno abasuubuzi mu kibuga Kampala abo nno nabo bagenze mu maaso n'okubeera nga beekumamu ogutaaka ne bategeeza nga bwe bagenda ogera mu maaso n'okubeera nga baggalawo amaduuka gaabwe koteeka okubeera nga beekalakaasa olw'engeri gye babawaniseeko emisolo naddala omusolo gwa IFRIS ogubafuukidde ekyambika. Bagamba nti baakuggala amaduuka gaabwe era tebajja genda mu maaso nakubeera nga balabikako olunaku olw'enkya. Omukulembeze w'eggwanga yatusuubiza okutumiitinga ennaku z'omwezi 31 olw'ensonga zino wammanga. Ensonga ya IFRIS okufuluma amaduuka egende mu factory, okola ku threshold eya VAT okugijja ku 150 million okugiteeka ku 1.5 billion. Emisolo gya kira abantu bangi babadde tebakyasuubula abasuubula t-shirts, machines eza printing, items ziri 47 n'ebintu ebirala bingi omuli bakama baffe ba investors abajja okukolera wano ebintu nga babikola ennamanve ne babitambuza from one place to another nga bateerola eggwanga lyonna dduuka ku dduuka. Ensonga ezo ne values okubeera standard withholding tax n'ebirala omukulembeze w'eggwanga yatusuubiza nti agenda kubyogerako ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu kyekibadde kitumulinza. Kati essaawa eno twafunye obubaka okuva ewa minisita wa Kampala, minisita waffe mukyala Misa Kabanda, ng'omukulembeze amutumye nti tagenda kusobola kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 olw'okuba kololo bamukola. Nange sikiwakanya, kololo akolebwa. Obubaka obwo tebwazze mu buwandiike, omukulembeze waffe yakommunicatinze through WhatsApp. So mu mbeera efaanana bwekyo iffe ne tukomawo olwaleero tubategeeza abasuubuzi bye bagamba, kubanga ffe tuli lutindo olugatta omusuubuzi wamu ne ba government officials. Kati nere eddoboozi tuliweereza eri gavumenti nti abasuubuzi bennyamivu mu kaseera kano olw'okuba bamaze ebbanga ddene nga tebasuubula nga balindiridde omukulembeze w'eggwanga kyajja nakyo nga 31. Kati bo bagamba nti ne lwankubadde kyonna kyekiri omukulembeze waffe ne lwankubadde tetufunye mukisa gumulabako, naye amaduuka gagenda kubeera maggale ng'ennaku z'omwezi 31. Omubaka amanyikiddwa nga Ssemuju Nganda ononna avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti Museveni yakyayononedde eddala ebyobufuzi bya kuno n'okuleeta abakulembeze ab'ekibogwe kasita baba ng'omulimu gwabwe gwe basobola gwa kuwanika mikono. N'agenda mu maaso n'akubeera nga bategeeza nti nti tulonda NRM kyebeeyisizza mu palamenti. Amaanyi nnyo egamba abantu mulonde abantu ne wabeera Ssekibotte. Ekigambo kyatera okukozesa nti ne bwanajja ne yeebaka naye ng'asobola okuzuukuka n'awanika omukono. Mwami Museveni palamenti yagiraba mu kintu eki kuwanika mukono n'ogamba yes. Kasite n'alemwe banga kyekwagaza. Twali e Busoga, Paul Mwiru nze nali chairman wa campaign ze, Mwiru lawyer, very good MP, yali vice chairperson wa park. Museveni ngaze kuwagira Nabeta n'abagamba nti mulonde Nabeta ne bw'anaabeera nga yagamba kulangaala Musoga banga kitegeeza omuntu ayeebase n'amalusu ne gayiika. Ekigambo sikyakijjukira bulungi. Bakulangaala bakola ki nti mulonde ono ne bw'anaabeera nga yeebaka mu parliament n'amalusu ne gayiika kasita anaabeera nga asobola okuzuukanaga nti NRM gwe mbamuwa temuwa Mwiru tetufa ku mugezi. Confiscate each and everything of his. It will send a clear message to potential thieves. In Uganda, actually, there is no corruption in Uganda. There is a autocracy.
People have rooted this country beyond repair. When I hear you guys call it corruption, I wonder. It's like sanitizing. There is no corruption in Uganda. There is autocracy. You hardly listen to the MPs who would sit privately and inflate 20% in the budget, meaning over 11 trillion was inflated in our budget. So we want President Museveni to act on thieves. There are many good things Museveni has done, but I don't think there's anything new he can do now. Chiringono mbaka wa Kampala. Zenalondo mukazi wa Kampala nga manyi nasubire ngene mufunamu. Naye mukazi akolera ba Jennifer Furufiga na kangu. Mukazi gwo okolera ba kulimino. Jennifer Furufiga na kangu. Ba kulimino ba kolonda. Nanganda road lyakolebwa. Kati balimaze ijoro yagala kusanga gudo. Tomusanga ku kyeruwafu bakikoze. Otegede sebo. Batandise Salama road, Butambala road bagitandise. Chairman Nyanzi kansala Beka yetereza. Obata yetereza. Muwalani. Kansala Beka asasula. Nza nina abantu bentunulidde. Ono mukazi akolera simanyi suspension, simanyi baba ita bati abo suspension. Suspect. Omukazi takolera abantu. Olwomulabako wabera yabakoze fujjo, wabera yababbi, wabera abebambye mu ngudo, lwaba yakoze. Walonde baba suspension. Ba suspect. Walonde baba kulimino. Lwaki ugamba botyo? Gunaku mulimu. Abuli mtu amayira ne strategy. Lwakolera abantu. Ekyo kirondesa abantu. Beba mulonda. Sisi time memorial. Ogera mulanga masaka ko. Sibendi ludawa. Sibayiwa. Wakolondera kigwe. Abafe nakakubaka majja kuoleze musangu wetaka. Gwesobola kuwa kaluka. Balonda. Hani goli koyi. Gwe mukazi gwe nakulonda naye nejjuso nakola nakulondera ngenda kulonda asina muwanga. Kubabo baba bazibe misango bakolonda ojagende ruzira wesimbe mukomere ruzira bajja kulonda. Eno mwala wa mwami Kibuuka. It was so what? Bawala namu mutuseko nyabana bamwa. Musajja mukulu ono Frank Agashumba nayongedde ogenda maaso n'okubeera ng'attaanya n'okukkaatiriza nti President Museveni ekituufu kiri nti ekimala n'azina obulungi kyalwadde akyatera n'ava mu ddiiro. It's time for President Museveni to retire. There are things Museveni has done, but there are things he cannot do anymore. Take it from me. And he said it, that biologically when you clock 75 years, you lose it. He said it. I think he was being interviewed by Kamala, and he said that after 75 the vigor, and he was asked, do you think you are going to proceed after 70? He said, no. Those were his words, not my words. And I hate to hear that he's the only visionary person. That's a lie. Let me give you an example. The 1980-86 NRA that took over Obote and Tito Lutwa, many young Ugandans participated in it. The Besigye's, the Tinyemfuzas, the Tumukundes, the Paul Kagame, the Fred Rwegemas. Because Rwegema and President Kagame were refugees in Uganda, they decided to leave Uganda to go back to Rwanda. If President Kagame had decided to stay in Uganda, nobody would have chased him. But the desire for him to go back home was ahead of each and everything. He returned back to Rwanda. Rwanda is a miracle country. Kagame is a miracle leader. So meaning there are many visionary individuals in Uganda that can transform Uganda. Do you get my point? If President Kagame had stayed in Uganda, would we have thought that there's a person who can turn Rwanda into miracles? The answer is no. So I don't buy into this President Museveni's statement that he's the only visionary person. That's a lie. There are many brainy people who can run in this country. General Mutu can't run in this country. Dr. Besigye can't run in this country. Tinyemfuza can't run in this country. There are many people who can run in this country. So this saying that he's the only visionary person, that's a lie. I've just given you a simple example. President Paul Kagame, he left Uganda. By the way, before he left Uganda, he was the Deputy Director Military Intelligence. He was at the rank of a major. Now look at this person who was at the rank of a major that has turned Rwanda into a miracle. Beyond the newsroom. Njagala okwebaza n'okugamba nti kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Langa naffe ate tusobole otambuza ensonga
atakuumira mpeera bankumire ayi Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Kyukyulukuma ssente wetu wa Baffe Ssaabataka Land Road nnyinimu wangaala mubeere bulungi ate era mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.